gwe muganda wange akuba ekyeyo mu ggwanga erya UAE ono omuvubuka gwe ngenda okulaga oyinza okuba nga omumanyi abadde akola mu kampani ya bano abazimba era amanya ge mu butongole enagababuulira Sekanjako Eddie Kafeero abadde akolera mu Modern Building Maintenance Dubai mugimanyi kampani nene nnyo. So mukwano gwe ampadde ekifaananyi kino sagadde kirwisa n'enkolerawo live eno olw'ensonga omuntu aba kitadde tutegeeza mikwano gye yajja naye ku kyeyo baganda be abali e Uganda bambi mawulire si malungi ogenda ku mikutu nga ffe bannayuganda tetusobola okuteekako ebintu bino mitono nnyo mu UAE. So gwe mukwano gwange nsharinga video ngo sinakulaga kifaananyi bambi oba oliawo ne maama we muganda we ali e Uganda ategeere nti nno Sekanjako Eddie Kafeero akitadde kino tekimalamu maanyi niwankubadde abasente bagala kulya muntu afudde naate nga tulina okutegeeza oba oliawo bamu bamanyi kampani oba mikwano gye wegiteeka ekifaananyi kino ku social media gyagala gimanyisa abantu ab'e Uganda ne banne so si kutiisa enabbalaga ekifaananyi kino nga sinagenda wala Musereko Eddie Kafeero oyinza okuba omumanyi mukwano gwange oyinza okuba badde naye eggulo oyinza okuba badde naye ddi otegeere nti bambi agenze nzima mutawadde Mani Patrick nkweyanza okusobola okugoberera page eno gwagifudde kyeri era nkwebaza genda ku YouTube just subscribe. Omuvubuka ono bambi yajja yava e Uganda gwe muna Uganda alaba video eno ng'ozze ng'olina ebiruubirirwayo bingi nnyo abadde alina abantu be mikwano gye sinakindi abaana n'omukyala ekikoza video eno mu bwangu speed ya iri nti omuntu waafa ne baba wakuweereza n'agamba nti kira akantu kano bambi oba olina obudde okateeka olw'ensonga nti omuntu aba afudde baba beetaaga ebintu bingi nnyo kampuni etegeere baani abamumanyi oba oliawo beekwatekwate bamuzze Uganda. Kambalage kifaananyi kye kino nga sinagenda wala kubanga nze njagala nnyo okwogera ekintu nga mumaze okirabako mutegeere amannya bamuyita Sekanjako Eddie Kafeero abadde Dubai kampuni eno nga yabyakuzimba Modern Building Maintenance abadde alina mikwano gye byajja nabo nga mukimanyi mujja ku kiyumba n'emikwano gye bwajja nabo okuva Uganda mu kampani ekyokufa bakyakibuulirizaako nga abatusingako naye nga kitutegedde oba nti kyentegedde bampadde ekifaananyi kye ne bambulyako n'ebitono byengendo babuulira ekifaananyi kye kino just oba omulabye ng'omumanyi yoyo muna Uganda abadde akola mu kampani ebyokuzimba esangibwa e Dubai oba omumanyi sharinga ku muntu ina mumanyi oyinza okuba tomumanyi nikasho sharinga gwe muna Uganda oba okoze kyamanyi okumanyisa oyo omuntu amumanyi bambi ali e Uganda maama we baganda be ne bamanya nti nno muganda waabwe takyabalira mu balamu yoyo Nsereko Eddie Kafeero abadde Dubai mu kampuni y'okuzimba gye bayita Modern Building Maintenance kampuni nene nnyo Dubai awo erimu bannayuganda bawerako watyo yoyo nja kumukomyawo edda naye nga si kutiisa bantu just bino byo byansi twabimanyiira nti kaso oyingira ensi omanya nti oyingiridde obulamu bwa mirundi ebiri obulamu buli gye bweyongera okugenda mu maaso wabeerawo n'obulamu bw'osemberera obw'enkomerero ekyo kyatteeka neneeyongera okuzzaamu amaanyi bonna bannayuganda bakola emirimu egy'enjawulo mu nsi egy'enjawulo nenyongera okusaasira bakadde be okusingira ddala ne bannayuganda babadde asula nayo mu accommodation mikwano gye bonna abasobodde okusaasanya ekifaananyi kino kitutuukako nga ffe abantu okumanyisa bannayuganda bannaffe kya bbeeyi nnyo era kya kitiibwa nnyo okusinga okusansanya ebintu ebitalina mugaso n'osobola okumanyisa bannayuganda banno bakadde be abantu be buli asharinze video eno okoze kyamaanyi nnyo okumanyisa
baganda bono muvubuka yafudde ne mikwano gi okufa kwe kukyanoonyerezebwa nenga kyoba omanyi nti nno nsereko Eddie Kafeero abadde akola mweyo kampani gye mbagambye ye wati bwagenze gana amawulire twagala nnyo okugamanya nga ffe abakwe ku kyeyo olw'ensonga twagala nnyo gwagala gawulira naye nga njagala nkubulire ne woliba mu nsi ki nti okufa kwo gye kuli kukwa tteeka naye kuba kuzze so gwe Munnayuganda ali Saudi Arabia kata Jordan UAE obulamu si ffe tubugaba Katonda yabugaba ne wakola plani nga gwe wetadde mu myaka 10 Katonda nga kutika mu myaka 7 oba omala byabwerere kubanga Katonda yagaba obulamu era yakuwa plani mogeno tambulira nsereko Kafeero abali ne plani nyingi nnyo nga gwe ezimu ezakuleta okuva Uganda abadde n'abantu be abamwagala naye bayagala kubanga okufa tteeka ne woligendawo okufa tteeka era abantu abatagala kulya mawulire gano nze mba mbasaasira kubanga bagamba omuntu oyingira ekiyungu subiramu ebintu bibiri omuliro n'omukka so ogezaako kuyingira ekiyungu tuyagala muka gende maaso oba tomanyi kikyoyingidde n'okufa we kutekuli buli olibeera ngo oyagala kulya mawulire gassanyu ate gwe oba ogenda kwonooneka nnyo so nshiringira video eno mukwano gwange nze kyenjagala ensonga etuuke ku Bannayuganda baganda babali Uganda ensonga lwaki batwadde ekifaananyi kino tutegeeze mikwano gye baganda babali Uganda mawulire sigassanyu oba sina kindi bategere ng'obudde bukyali omulambo gwe gutuuke tulabye ebintu bingi nnyo emirambo gimala mu ggwanika nga tewali ssente kubanga kiri expensive okuzzaayo mu maiti e Uganda kampani eno wenaabe tukwatiddeko ejja muzzaayo naye kampani webeeremeddwa kitegeeza community Bannayuganda babadde akola mikwano gye oba balemeddwa kitegeeza ate ekyennaku sente zigenda kuva Uganda kigamba ddala nga kikwasa ennaku so ketusabe kampuni yeekwatekwate esobole okuzzaamu Uganda munaffe abadde mu ggwanga lya Dubai ng'akolera mu kampani ebyokuzimba gye bayita Modern Building Maintenance amanya ge mukategedde Esekanjako Eddie Kafeero nsharingira video Munnayuganda munange olw'ensonga bwe osharinga video eno etuuka ku mangu kwabo abamumanyi basobola okumanya kye kigenda mu maaso mbulamu bantu bangi banoonya bakwano bwabwe gundi yambulako yagenda ebweru n'akola ki naye nga bambi oba sina kindi nga ayinza okubanga yafa nga ali mu ggwanika kubanga jjukira omuntu waffe eno bamuteeka mu ggwanika okuzzaayo omulambo kiri expensive kampuni y'ekisa ekutte nemuzzaayo abeekuttekutte nga Bannayuganda ne beesonda ne bamuzzaayo oluusi ssente ate ne ziva e Uganda nabagambye saagala kwogera bye simanyi kiki kyamutuuseeko tunakifuna oba oliawo onaaba oliawo nga tukuwa lwaki yafa naye essaawa zino ekiriwo tegera butegeezi nti ye afudde ebinaasingawo tujja bibawo naye nze nga njagala kusaasira Bannayuganda babadde asondayo mu accommodation community abadde bamumanyi mu kampani y'emu nze nkimanyi engeri gyekisobola okukunyigamu gwe Munnayuganda abadde mu kampani y'emu nga muno bagenda muddizaamu bwebaawo kiba kirungi mawulire si malungi naye tulina okugawulira mu matu kubanga okufa kwa tteeka waliwo ngamba nyongere mbalaga ekifaananyi amanyi kampani eyo webali kugimanya naye nsharingira video eno bambi Segawa mikwano gye babadde ayina kabakuba ekyo tumanye embeera gye tuyitamu mukwano gwange kale mufiirwa omuntu mu komenti nga Munnayuganda munnammwe munakuwala ebiseera ebisinga ogenda mu komenti z'Abannayuganda balina social media WhatsApp bamanyi okwesonda basobole okuzzaayo omulambo e Uganda naye nga kiba kyannaku nnyo kampani webeganya okubakwasiganyizaako mwe Bannayuganda mwekolamu omulimu
oba n'okufenza okuva e Uganda ne basobola okuzzaayo kubanga ebbanga bwe lituuka bamuziika mu ddungu nga mulemeddwa. Tulina bannayuganda bangi mu biseera bya covid nga tezigenda banaye baazika mu ddungu twabalaga kati nga bakyaliyo kiba kyalinaku nnyo. Nagayi Anet agamba nze n'omuvubuka namulabyeko gwe ng'oli mu Dubai omuntu wabeera e Dubai nga munnayuganda alabika mangu mu community olw'ensonga bannayuganda bangu nnyo kiri expensive nnyo okuzza omulambo e Uganda. Ono omunnayuganda abadde alina pulaani ze akuba kyeyo ng'era naye alina ebirubiro nga gwe muganda wange alaba eno gundi. So nze kyenkusaba gwe nalaba gundi nshiyalingira ka video kano bategere nti ono Shega abadde akola mu kampani y'ebyokuzimba gye bayita Modern Building Maintenance bambi kati zembiraga. Okufa kwa teeka todanga onoti okufa muganda wange kuba newono okutya kuba kujja n'omuntu atayagala kwogera kufa oyo aba akyalimu obutiitiiza ate nga bulina okubaawo. So gwe nakuba ekyeyo okufa tekutiisanga newoba Uganda newoba wonna omuntu afa. Katonda yalina minzaaniyo yamanyi gundi. Njagala kwebaza bannayuganda mwenna abasharinze vidiyo eno ne musobola okutuusa obubaka ku bakadde ba bono omuvubuka eyafudde kuba buli osharinga oba oyongera okutambuza vidiyo eno neetuuka ku bungana z'ono omuvubuka eyafudde n'okwanguya bambi natasobola kubeera mu ggwanika wabeera mu ggwanika ebbanga erisusse bamuziika mu ddungu. Tetusinga okwagala nga ffe bannayuganda Abafirika tulina kalica yaffe ky'omuntu ne waba ofiiriddwe omuntu okuwakomawo n'aziikibwe bwabwe at least naye abaana bangi baazika mu ddungu bambi nga bakadde be bali eyo. So gwe munnayuganda nze nkusaba kusharinga vidiyo eno olw'ensonga buli osharinga vidiyo eno bamanya mangu ab'enganda bamukwatako oba babadde alinako oluvunaanyizibwa n'ab'enganda. Nze bampita Wadamani Patrick nsinzira mu ggwanga lya UAE era bantu bangi nnyo abampa ebintu bino n'ensobola bibatuusaako era nga neebaza mpadde asobodde okutambuza ekifaananyi kya munnayuganda ono oba mukwano gwe asobodde okutuula details ezimukwatako amannya ge gonna ne tusobola bibatuusaako gwe munnayuganda akuba ekyeyo.